Abakunzi ba NRM abali ku okunoonyeza akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akalulu bakubye lukungaana gaggadde mu kibuga Iganga okunoonyeza Museveni akalulu akanamuza kuba pulezidenti. Abavubuka mu ttontono lya Uganda lino ery'e Busoga basinzidde mu lukungaana luno bakukulumya gavumenti ya NRM okubalekanga emabega mu nteekateeka z'abavubuka ez'enjawulo. So tuli kusaba nti at least mubawo omukisa kubenga bagetinga involved mu mobilization eya muzeeyi. Mu kwanukula bano nga bakulembeddwamu Ronald Mayinja ne Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo basaba abavubuka bano okusigala nga bakakamu kubanga ensonga zaabwe zakukolebwako. Abavubuka b'e Mayuge okukola bakwagala naye akasente kyekizibu kye tusanze nti buliwo otuuka abantu bagamba tubiwulidde naye twasindikadde okusaba kwaffe tekunnatuuka n'ekyo nalise Pulezidenti Museveni abantu ground akyagirina kubeera tugenda nga abantu bakimanyi nti NRM yejja naye ne bakuŋŋaana. Tetwagala bamuwe kalulu ate ffe tubalimbe. Ffe tulina okugenda mu maaso ne pulojekiti eno oba tulina ssente oba tetulina, tulina okulaba nga twewaayo okutereeza eggwanga lyaffe. Mwongeremu banna NRM mu ggombolola y'e Lubaga nga bakulembeddwamu yeesimbyewo ku bwa mmeeya w'eggombolola eno Mahadi Kaweesi baweza okufaafagana n'abakulu mu kibiina kino okubonakanya ng'ensimu ze bannakibiina ssente bwabwe zazaabawa bejje mu bwavu. Tugenda kulabula pulezidenti waffe omulungi tumubuulire kituufu nti abantu abetufaako si be batuufu, abantu betufaako betulina okufaako be bakyala be bakadde. Ffe tuli bannabyabufuzi mutulimba abantu tuyiseewo ebyabo wabula tulina kulaba nga tuteeka pulezidenti byayagala mu nkola eri abantu. Kati ffe ekintu ekiyise emikono gyaffe ne kigenda gye kirina okuba nga kigenda abantu abajja funa kye bakola ki kye beetaaga. Ffe tuli ba mobilization ba NRM structure, tuli ba mobilization ba taxi force NRM. Bano basinzidde mu lukungaana olubadde wano e Mengo okutema empenda ku ngeri gye bagenda okunoonyezamu ssentebe waabwe akalulu. Eyaliko